amanyi nziramu nze njagala onziremu nkwabye fulufiga toyina kyoli sikutya I will not kneel down for you. Yes, ku Projan Media essaawa zino nagamba tuba tuyingiddewo okusobola okubanga tukuwa updates zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, political, entertainment ne social byonna ebiba bitambula era nga n'essaawa zino mwattu embeera bweti bwekyali mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma ffenna tumanyi nti omukutu ogwa TikTok gwateekebwawo abantu ab'enjawulo babayite abazungu gusobole okubanga gweyambisibwa era abantu ba bulijjo okukola ebintu byabwe era nga bangi bagufunyeemuko abasinga obungi bakoza amannya abasinga obungi bafunyeemu kasente naye ate bwe tudda mu ggwanga erya Uganda omukutu guno waliwo ababadde batandise okugwonoona ng'ekisingako kwe kuba nti abasinga baba beevuma ebigambo ebitali bitono wabula ebigambo biri ebizitowa era mu mbeera eyo omukulu amanyiddwa nga Dr. cephco omulenzi oyo ffenna tuzze tumulaba era nga bulijjo abadde yeesoma nga wakolera Jeno Yoweri Tibwabulwa Museveni ne Muhoozi era nga bwatambuza Muhoozi project naye ate mu mbeera eyo omukulu cephco yavaayo mu bukambwe obw'ekitalo n'alumba fulufiga omukyala oyo ffenna tumumanyi nti naye mukyala tagenda naye ku luno yasooka n'ateeka ebyokuddiza omulenzi ono ebigambo yasooka n'abiteeka ebbali n'agamba omwana ono kamulageko ku maanyi ge nnina nga advisor mu mbeera eyo omukyala fulufiga mwattu olunaku olw'eggulo yavuddeyo mu busungu obw'ekitalo naye nga byonna ekyasinze nga okumuluma kwe kuba nti omulenzi ono yavuma mutabani we oba omulenzi oba omwana we gwe yazaala omulenzi cephco yamuvuma bubi nnyo to an extent nti fulufiga yatuuka n'awulira obusungu kwe kusalawo n'aggyayo amaanyi ge n'ag'omu buto asobole okubanga awenja omulenzi ono amukwate era lwabadde luli olwo olunaku olw'eggulo omukyala fulufiga n'abasajja be abapoliisi basobodde okubanga omukulu amanyiddwa nga Dr. cephco bakayoolayoola akavubuka ako ne basobola okubanga ate bakatutte ku poliisi n'omukyala oyo eyakwasizza abantu abasinga ennaku oba muyite maama we ne basobola okubanga naye bamukutte naye nga abantu bo bavuddeyo ne bagamba nti ebintu nga bino at least abazadde bambi temubateeka mu nsonga nga zino be bamu ku baana bakola ebintu ebitaliyo ate mwattu abazadde ne beesanga ng'ate bali mu buzibu bwe batamanyi so byebimu ku bikyagenda mu maaso essaawa zino naddala nga oyita ku mukutu ogwa TikTok omulenzi ono azze avuma abantu omuli abantu bangi bazze avuma ate nga waliwo kye bayita okukola olugambo naddala ng'okola shoyo nga wolaba aba Precious Remy bye bakola nga wolaba abantu ab'enjawulo bakola shows entertainment naye ate bano ate bo bakisussa olw'ensonga nti ebigambo bye bakasuka biba binene baba bawemula baba bavuma baba bavoola ekituuka ku bantu abamu ne batuuka nga tebasobola kyebeera okuggyayo obusungu bwabwe ne babalaga nti ate bo balina ku maanyi obbasingako kyekyo omukyala fulufiga kye yakoze naye gwe osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno otubuulire omukyala ono kye yakoze gye kiri kuba abamu bagamba nti naye akyasinze ovuma ate avumye abantu bangi omukyala oyo fulufiga so tuwe ensonga yo vidiyo eno gilikinge wano ku Projan Media live updates.